kateeka eno ku mazaalibwa gano aga Pallaso basobodde okuba ate nga Chameleon yategeeza nga 15 December bagenda kubeera ne concert Mayanja Family. Bayimbi basatu Weasel Manizo, Jose Chameleon ne Pallaso. Ekivulu kino kyalibadde kya Weasel naye bagamba bakikole basatu mu nteekateeka eyo nga bakiyita Mayanja Day nga 15 December. Chameleon bingi yabyogeddeko ne yeebaza Pallaso n'agamba nti Pallaso endongo agikubira ddala nene talent emanyi ddala. Chameleon yagambye bw'ati. Bro, olabo oyimba nze nekwegwa magachaliyo kamaganda bwe twazalibwa naawe olabo oyimba nempulira kibanga omuntu atunda eddagala kibanga musawo omuganda ogenda ogangibwa ewalala ola nange oŋŋamba bro bano bannayuganda bayiga kimu kulekolinga bantu bannafuya tubalindeko naye ngange Pallaso nze mu nnyumba eyange ne mu bafaani bange gyentambulira bakuteeka bro oli mubi. Prime Minister Nabanja gitwabadde akopika mu testimony ng'abasirikale ba Nabanja bangamba Chameleon oli wa Chameleon Pallaso omuleeta ddi ne ba Pallaso yakuleeta ali bize ne bangamba ye Chameleon obubaka bwe yawadde omuyimbi Pallaso yamutegeezezza bingi nnyo. omukisa nze ne mukulu osogera nga muyimbi naye bro oli wa kabi nnyo sirwa kwati oli wa kabi enti bro olina music akwata ku mitima gy'abantu olwaki bwe tuwuliza music wo tukwata mu mitima wetu bale omugalo wa Pallaso bakyalibange kati bwatakubekwatako eriiso lyo olina ebizibu bingi osanze kuwo watoyagalagola ye mukulu oyo Dr. Jose Chameleon yayogedde ebigambo bingi nnyo ng'ayongerako Pallaso oli wa kabi Pallaso oli wa kabi. Yamubazizza okuyita mu kusoomozebwa kwonna kwabaddeko mu ndongo y'eggwanga Uganda n'agamba nti amulaze nti musajja w'amaanyi nnyo. Kizibu nnyo okuva w'oli okufuuka ekirala kitwala amaanyi kitwala obudde kitwala ebiro kitwala emisana naye mu Uganda babayigiriza okunyooma nze bakuira amaaso ne bangamba musebo Chameleon yeebase mu mwenda munoeze sikola misana mwe mukola misana nze nkola ki ekiro ky'abayimbi y'emisana yaffe kati bakwata banankopi jankugambe tulo ku birthday jankusigemu ensino ddala wange muganda ng'oli wa kabi twagenda e Kinshasa tebakba biziko bannayuganda ese obuzigo nomusangayo nga twamutwalayo sira gyentambule nga bizigo takola ki taliyo lwakuba bannayuganda bebala tebakola ki tebongera nzebenyogera bagambire omwani mugandawo. Okitegedde Chameleon yayogedde ebigambo bingi nnyo. Yagambye aboogerera abayimbi abo abamayanja family ensonga muziraba nti endongo y'amaanyi naye nga kekadde nabo basobole okuba ate nga balagako ebipya kati. batwagalanga olwagala otwagala naye tulina batwagala oli omusala mu disipata anyimbiramu kakati zinabuzako omukyala emugamba oba omutuzi wa byennyanja wali mbuzani bwekinyanja bannange bannayuganda temumanyi timulina abantu ankopi ogirako enkofiira kakyaliyo oli wakabiga singa twali muganda nga tiwali badde wakabiri okusingawo naye kati bo tebaagala kuwulirayo mayanja mulala wakabiri pro solution erimukuba ngoma bakube ngoma amulabe mwetaaga amulabe mwetaaga. Yeah man, ladies and gentlemen, mikwano jange anyoyo yense mundo bagala yense munde kutegera yense mundo bagala tuyombate pechawa yense munde kutegera anyoyo
Stop it. Uncle Pallaso, so you're the king of the East. Still, Mogana, Yada, and the Kugabe, come on, Yada, you go away, Matia, away, Uria, no way, Yada, what you in the family now? Yeah, give us ye Chameleon oyo yategezeza wano nga 13 December enteekateekera kuba bweti kubanga ye endongo gy'asinga okwagala. Nze njagala nnyo okuyimba kyolani ntula ne mu Range Rover yange neeteka mu instrumento neeyimbiramu nze nga neeyimbiremu. Nze njagala nnyo okuyimba kati nembeeramu ne bafaala baagala musiki abe bafaala baagala bizinesi n'esente eziva mu musiki diina enjawulo bannamawulire mutambuze enjiri eyo. Mulimu bafaala baagala musiki nembeeramu naffe abaagala okuyimba ne b'olimpa sente mmeka onzigyeko okuyimba oba onzigyeko obulamu. Kati enjawulo bangi baliwe batyo walona olunaku olw'enjawulo ogenda okujja mu maaso awo ennaku z'omwezi nga 15 December Mayanja Brothers live in Kololo Airstrip ojja giwulira bunazibwa buli muntu alina odda mu bulukoso time ejja kuyitako alina anaatalina fe n'atukeera kuyiga Dr. Simbi oyo tumukateko ate n'ajanjaba obulamu bw'abakyala baffe abaana baffe beyagaliko ekyo no kyekigezaze nawe no